Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba gwe tannaba gyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde mu abaana abawala mbabuulire obubonero kwolabira nti ofunye olubuto. Njagadde mbabuulire obubonero kwolabira nti kirabika ndi lubuto, kirabika nfunye olubuto naddala oluba lwakalufuna. Njagadde nkubuulire obubonero kwolabira nti oli lubuto, nti ofunye olubuto. Akabonero akasooka kwolabira singa omwezi guggwako, olunaku olwo ne lutuuka lw'ogenderamu mu nsonga zammwe n'otagendamu, kye kimu ekikulaga nti kirabika ofunye olubuto. Oba ennaku ne lutuuka, oba ennaku ne zituuka ne ziyitawo, olunaku ne lutuuka ne kuyitako n'ennaku endala eziwera nga togenzeemu mu nsonga zammwe, kye kimu ekikulaga nti olina okuba ofunye olubuto. Kati ekintu ekirala, okuzimba amabeere. Mulimu abaana abawala abazimba amabeere. Ekyo nakyo kye kimu kekamu akabonero akakulaga nti olina okuba ng'ofunye olubuto. Nga amabeere go si bwe gabadde naye ne gazimba. Ke kabonero kekamu k'olina okulabira nti kirabika nfunye olubuto oba ndi lubuto. Akabonero akalala, okukwatibwa kamunguluze. Osobola okukwatibwa kamunguluze gwe omwana omuwala ate nga tobadde naye, n'okwatibwa kamunguluze. Kye kimu ekikulaga nti olina okuba nti ofunye olubuto. Kamunguluze oyo okukwata ennyo kiba kiraga nti oyinza okuba ofunye olubuto. Obubonero buno bujjira mukadde ako k'obeera okoze eki, nga obadde weegase n'omusajja naye ng'olina okutyamu n'ogaa nti bannafunye olubuto. Kati obubonero buno bw'olina okulabirako bwe nkubuulira. Kamunguluze mukubuulidde nti w'omufuna olina okukimanya toyinza okuba ofunye olubuto. Ekintu ekirala, okusesemasesema. Abaana abawala buli woofuna olubuto, ebiseera ebisinga abawala abamu oba abakazi abamu musesema. Ofuna okusesema okwo kw'otabadde nakwo. Ke kabonero ke kamu nako kakulaga nti olina okuba ng'ofunye olubuto ak'okusesemasesema. Okitegeera. Kati ekintu ekirala, akabonero akalala, okulumwa enjala ey'okumukumu ate nga tobadde nakyo. Okulumwa enjala nako kabonero ke kamu akakulaga nti oyinza okuba ofunye olubuto. Okitegeera. Akabonero akalala akakulaga okufukaafuka ennyo, ate nga tobadde nakyo. Awo nako kabonero kaba kakulaga nti oyinza okuba okoze eki, ofunye olubuto. Bwe bumu obubonero obwo bwensobodde okulaga, obusobola okulaga gwe omwana omuwala nti oyinza okuba oli lubuto oba nga ofunye olubuto. Naddala nnyo ng'obadde weegase n'omwami wo oba n'omusajja wo. Oyinza okuba olina omulenzi wo oba omusajja wo naye nga tonnatuuka kwagala kufuna lubuto. Kati n'otandika okufuna obubonero buno mu ngeri gy'otategeera. Okitegeera nga tokyagenda mu nsonga, bbanga lyerimu ozimba amabeere gazimbye, bbanga lyerimu n'ofuna kamunguluze gw'otabadde naye, bbanga lyerimu n'otandika okusesemasesema, nga mu bbanga lyerimu n'otandika okulumwa enjala buli kaseera, era mu kaseera ke kamu n'otandika okufukaafuka ennyo. Kati oba olina okwegendereza, oba olina okwekengera, obeera oyinza okuba ofunye olubuto. Waliwo yabadde ambuuza kwolabira nti ndi lubuto oba nfunye olubuto. Obubonero bwebwo. Akasooka, nga tokyagenda mu nsonga. Akokubiri, okuzimba amabeere. Mulimu abakyala, mulimu abawala abazimba amabeere ng'afunye olubuto. Akalala, okukwatibwa kamunguluze, nga tobadde naye. Mulimu abakwatibwa kamunguluze ng'afunye olubuto. Okusesemasesema, mulimu abasesema nga badde afunye olubuto. Akalala, okulumwa enjala ey'okumukumu nga tobadde nakyo. Ekyo nakyo kye kimu ekikulaga nti oyinza okuba ofunye olubuto. Ekirala, okufukaafuka ennyo nga tobadde nakyo, nakyo ke kamu ku kabonero kwolabira nti nnyinza okuba ndi lubuto oba nga nfunye olubuto. Naye okukakasa ekyo nti oli lubuto kirungi nnyo n'ogenda mu ddwaliro ne bakukebera, omusawo n'akubuulira ekituufu mu butuufu bwakyo nti oli lubuto oba ofunye olubuto. Kirungi nnyo wadde olabe obubonero obwo, naye kirungi n'ogenda mu ddwaliro n'olaba omusawo n'akukebera bulungi nnyo, n'aba nga akubuulira bulungi nti munnange oli lubuto, nti oba toli lubuto, kyekyo bwe bubonero bwe nsobodde okuwaako
gwe yabadde abumbuuza. Nammwe abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, njagadde nammwe mubumanye, mubuwulire, mubutegeere. Nsuubira nammwe mulina bwe mumanyi kwebumanyira nti ndi lubuto oba nfunye olubuto. Naye ku nze bwe nsobodde okubuulira gwe yabadde akimbuuza bwebwo. Naye nga okukakasa mu butuufu bwakyo olina okulaba omusawo nakukebera, abeera ajja kukubuulira bulungi nnyo toli lubuto oba toli lubuto. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.